Selector Devi bajja kuba bamujagulizaako ku kyayise Selector Devi live experience ngene ejja kubeera ku hot topic ewampewo Gayaza Road opposite Don Petrol Station ku lounge and restaurant bagenti okuyingira mu lukale emitwalo 2 emmeeza yakakadde ate okuyingira mu lukale lwa mitwalo 2 VIP akakadde VVIP ya milioni 3 gwategedde tegeeza muno olw'ensonga nti obudde bukuweddeko toyina budde so mugende muwagire kyali wafooyo mwenda ba celebrities abali e Kampala amanyi omwami ono mugende mwegatteko kati awo tuba tuvuddewo obulango babuweddeyo tugenda ku video yatuleese. Alright, anyange enyogero bategeeza ntunumbirwa muzeyi wange wa mugenzi Davis Nsumba Katogo muwango mutaka alwakusula mwina kuzo mwezi 15 ate nkera nga 16 atekebeko musika makage ena kirebe kale ntegeeza abantu bo mugombola ye kiringente mu abatuze bo mugombola kiringente ena kirebe saaka abantu bekyengera abantu bo kumukaga abantu bo mukinawo wakolokolo abantu be Busega abantu bo mundeeba ne mu Kampala nti mukwano gwamba mutama yanti yafa abamuzika netugenda mu abizolombi ngina kuzo mwezi 15 gw'omunana 16 kuteka ku musika makage na kirebe mugomo sazara sabasajja kabaka eri Mawokota Lawrence ongeyo obulango babuwedde kati njero tandika video yali egenda kubeera nzimoko njera tugikwasaganya empola mpola ndowooza kansoke mala okuyisaawo obulango okamala okuyisaawo obubaka buno abantu bakutegeere naddala akakiiko k'ebyokunoola ka National Platform abatabaddeeko mwenna kansoke mbategeeza ekibiina kya National Platform saako People Power nga ekitebe kyakyo kikulu kiri Kavule Makerere bategeeza mwenna abeegwanyiza ebifo mu bukulembeze obw'enjawulo ku mitendera gyonna mu ggwanga nti okusunsulamu okuddamu okwetegereza empapula zammwe kuddamu ku Mande eya wiiki ejja wabula mu butongole okumala okusengejjawo bonna abaana balina ebisanyizo n'abamaze okunoonyerezebwako okuwebwa kaadi zijja tandika okugaba mu mwezi ogw'omwenda nkiddamu okuddamu otunula mu mpapula za bonna nabiki ebisanyizo bye balina kuddamu ku Mande wabula okugaba kaadi za National Platform okuga nti gundi yagitutagenda gyesimbako kaadi zino zigenda ga mwezi ogw'omwenda ennaku z'omwezi bajja zituune naye nga mu gw'omwenda so njagadde obategeeza mwenna kino kitulakawa kino kitegeeza nti bambi gwe wenna nga wali project nga bakusindika ojja okola okukyankalanya oba ojja otandika okweyogezanga olwanobako obudde toyina nze njagala kutegeeza nti oba okimanyi naye ng'omukisa gwo teguliwo gwa kufuna kaadi nga naawe okimanyi mu mutima eno Salimu Sale yansindika Anita Amonki yansindika Mpuuga yansindika Lukwago yansindika ngende nkyankalanya efune kaadi jajja genda weesimbe mu kibiina kyo ng'obudde bukyali kaadi za National Platform ez'obukulembeze bonna bagenda zigaba mu gw'omwenda eri tetumanyi lunaku kine mu gw'omwenda kati bw'obanga bakusindika ngolooza ogenda fune ku kaadi oba kukyankalanya nkuwagabo waterukwate kaadi terudduko oddeyo mu kibiina kyo ng'obudde bukyali ofune kaadi yo nga budde bukyali ene waffe yo tukigambye zigaba mu gw'omwenda tetumanyi naku z'omwezi mmeka ompuliddeko bulungi nnyo tutume mwenda kuzomwezi ne mugomwenda kati gwa badde alinda okukyankalanya mwe sime toyina budde oluwadde mbokwata obugugubo nodenga budde bukyali so ndoza njagadde mbategeze okuli ba MP ba kansalazi ba chairman of Sifina aballa mbategeza kaadi za nupu zigenda ga mwezi ogw'omwenda n'ennaku z'omwezi sizimanyi kati gwe yajja okukyankalanya ngono nga naawe okimanyi nti Anita Amongi yakusindika naawe okimanyi nti Lukwago yakusindika naawe okimanyi nti Mpuuga yakusindika n'abalala nti okimekaali bambi kwata ebintu byo ng'obudde bukyali ffeno tukyalina okwekenneenya tetugenda kuleka nga tetukyusizza jjinja buli jjinja tulina oddikyusa okulikyusa oddiza eno kale mwe mumanyi fogo ffe tugukoze ne president bwebalijjo balireda njagala obategeeza ng'obudde bukyali. Alright, kale katutandikire wano tetulina kyakukola. Mr. President n'akakiiko akasunsuzi aka National Unity Platform mpulirize bulungi nnyo njagadde mbaleetereyo enkwezenge ziringa 2
ezokulokusatu nazibalaga kulokota ndese enkwezi endala kati Mr. President saako n'akakiiko akasunsula omwami ono gomulaba oyo si waffe mukulu ono wa pipi wa ADF Mpuuga yamusindika oyo gwe bayita Ssaalongo Sebyala Charles gwe bayita omusawo wammwe ono bambi mbw agenda kwesimba mu constituency simanyi Katikamu North constituency ono Ssaalongo Sebyala Charles ono si waffe ono wa pipi wa ADF muyekera wa ADF eyampuuga omanyi mwetaaga nnyo obujulizi njagala bba bujulizi esikola bintu nga temuli ki nga tebuli juzi olwo lukangagga lw'amannya ag'abakungu abaali mu ADF muwulya bulungi nnyo kati ndoza mulaba wuuno wano Charles Sebyala si yoyo wano mwangamba tembira bulungi ngenda basomero lokala lolo wuuyawo agamanya mujja kulabako Charles Sebyala kamba somere Charles Sebyala ye Secretary for Agriculture mu Democratic Front eya mukulu Mathias Mpuuga Sebyala Charles ye Secretary for Agriculture mu regime ya Mathias Mpuuga Nsamba eya Dealers Alliance oba eya ADF mule bulungi nnyo yoyo Charles Sebyala kati mwena akakiiko akasunsula Mr. President omwami ono mulaba Charles Sebyala yaleta epapula najje waffe ne bado bemo kunkozengeze mbadde ngamba mutegedde bulungi nnyo saagala mwolusulu luyisaako muyinza okugamba ekipapula nze nakyeyokedde biki njagala nkulage bulungi nnyo kakase nze nakowa wolokoso gumuga nti gundi simayi wolokoso ekyo kiki ekyo waggulu ako kabonero ki sikeeko Democratic Front sikeke Democratic Front of Uganda kanduza mutegedde bulungi nnyo kyembagamba sagala muge musajja yagambye biki kati na wano kambalage wano ngali mikolo gy'amayiga emmengo omula bulungi nnyo njagala nkukubira omuntu nga naye ategedde si yoyo njagala kukubira omuntu ng'ategedde bulungi musajja yankubye nekiyankubidde kituufu olaba abantu baabwe uno ali ne mukaaka olubega bali mmengo balaba baabwe bulungi nnyo yoyo Sebyala Charles Ssaalongo mutegedde bulungi nnyo nkyabawa bulungi nnyo saagala muge musajja era yooyaawo kankusookere wano ono Mike Mabike atunanga omukuumukiro omukka ono Juliet Kakande mukyala wa Mpuuga ono Mpuuga ono ye mukulu mukaaka lubega oli gwenjogerako oyo gwenjogerako Ssaalongo Charles oyo gwenjogerako mula bulungi nnyo mu bifaananyi bibyo bulungi nnyo so kati noono yepapula yazizza ngira mutegeere saagala gamba musajja agambe na wano kankuzanyira akatambi linda nano jala nkuzanyira akatambi bulungi nnyo kategeere saagala ogambe njagala mukulagana mu katambi otegeere bulungi nnyo by the former leader of opposition Mathias Mpuuga the alliance which includes several political entities by the former leader of opposition Mathias Mpuuga the alliance which includes several political entities such as FDC DP, NUP, and the Holy Alliance represents a broad and inclusive approach to political unity. Mathias Mpuuga confirmed his commitment to the united political movement, urging people to join their cause. He emphasized his proven capabilities and criticized other political parties for prioritizing their own interests over the needs of the former leader of opposition. Mathias siyo bannange uyo gwembalaze yoyo yenyine gwembalaze mutegedde bulungi nnyo yoyo naye yazze empapula kanza mutegedde oyo ne bwe simuvaako era yono wano mutegeera abantu bano uyawo bye basunsula sikkaanya nabyo election management committee ya NUP ebituli bingi ebigikubiddwamu owulira mukalu akawedde kali bye basunsula sikkaanya nabyo election management committee ya NUP ebituli bingi ebigikubiddwamu
kati mukulu Ssalongo Sebyala kati byatereddemu mukulu okuzzayo empapula okuva ku biri ebikadde oyo mutegedde bulungi nnyo oba mbongere manyi saagala kaana nammwe njagala mbongere era yoono wano katika mkuu katika mnot gena wali katika mkuu katika obusajja butunange enkwe bungi butunange enkwe. Alright, awo tuvuddewo bulungi nnyo. Katakatambe katandise mu butongole oyo mazo mulabisa abakakiiko bemanyi ayimachindi bennababisiza nabagambye nzinda bulinzi kula muntu yagende wa Museveni oba yagende wa Salim Musale ngaafunye card ngenda bakala katira akakiiko kebyokulonda ka National Platform n'ensejja kwata kalevu. Katakatambe katandise nabagamba era bulijjo mbagamba nti tuli mu revolution tetuli mu politics abamu nga bumpakanya. Recent nagamba bwe nali kuno nenjogera nengamba mukulembeze wange n'akakiiko akasunsula twetaaga okukolawo kyetuyita financial forensics mu bakulembeze bano abazza obuzi nga balina ssente empya n'enkadde ssente bazijjeewa nembaga abasajja bano ssente bazijja Salim Musale Wanita Amongi ne Museveni abazozi investinga abantu bakifaako nenkibagamba kati omukyala gwe bayita Evelyn Anite mwamulabye ng'agezaako okubannyonnyola ssente eziteekebwa mu kampeyini zibeera mmeka nembagamba luli nti bannabyabufuzi mu Uganda ba investors tebatunulira tukukulumwako. These are investors, they invest their money era ne basuubira okufuna abatafunyemu bakomekereza batunze ebintu byabwe. Kati njagala nkusookere nkuzannyira akatambi kano aka Evelyn Anite mu ddakiika 2 zokka olyoka okakase. Use of money. It's crazy, it's insane. You actually use money you don't have. I want to tell you, many sitting members of parliament approached me with their well-built houses, wanting to sell it just for the sake of getting money to go and give out to voters. So where did this monetization of politics come from? Me who now understands the value of money, I can't do that. Before I understood the value of money, it was easy come, easy go. Just getting it from somebody. I joined when I was a young girl, using my mother's money. So it was easy. I didn't understand the pain, but the woman understood. I didn't understand why my mother was always like, please win, please win. Are you sure I'm not going to lose my money? Because she knew the pain of looking for that money. But from the time I understood the value of money, there's no way I'm going to throw away money like that. In 3 days, in a month, you're throwing away 500. Someone yesterday told me, you know what? When you talked about throwing 500 million in a week, I was like, okay, maybe it's exaggerated. But for me, on the election day, I spent 600 million. I'm like, what? Did you actually do that? And I said, so did you win? Yes, I did, but with small margin. So what was that for? It's too expensive. And that's why people are desperate. They want to kill for it. So maybe it is time we remove the honey that is attracting everyone to go into parliament. You see, the bees get a bwenzija ne baga nti abantu bano ba investor ngera muganya otegera ebigambo byange kati mutegere nti ba investor bajja ne beewula ssente okuinvestinga ofuna obulu bwammwe era kyomulaba munafuka mu parliament tebafaayo era tebafa ku nsonga za ggwanga Museveni asobola okubakozesa kyonna kye baagala ekyo ng'okimaze
bwomaze okitegeera mbadde ngano zijja nkola vine bagaba comrade temulwanda bannabyabufuzi mugenda kwekuba ggoolo mwawulemu okuwagira kwaffe mutandike n'okwevuma bitagasa nga nninda olunaku munnabyabufuzi omu lwagenda okujja ayogera amazima kiki ekibeera mu kalulu ono Evelyn Anita akyogedde kati gwe comrade akwata essimu n'ovuma munno ne mwevuma olwa MP okitegedde bulungi nti that support is paid era buli akwata essimu n'aga nti ono wange kwenfira kabaka sente olwali okitegedde nti abaana mbava dda ku mulamwa kubanga ababo bookyayo politics gwe tulimu si waakwokyayo nedda politics waakujjako Museveni kubanga batujjako ebintu bino byonna kiba kitegeeza nti eggwanga literedde nze mukitegedde bulungi lwaliro buli comrade nagola nga afiira mu diversion ne propaganda nga byevuma olwa MOP yenna kimanye nti there is money which invested there nesooka weebuuze sente bazijja ludda waziba investinga ku speed mu kalulu bwe katyo sente bazijja ludda sente zebateeka mu kalulu bwe zituuka okuyombesa ba comrade ne mwevuma ebinnyo ne muwemula ne mukola mutya sente bazijja ludda wa kyembagambye kati nabagamba akalulu kaluma tekamanyi nanziku akalulu kaluma tekamanyi nanziku lwadde terubusa ekirungi njagala okubaza Mukama Katonda yonna gy'oli gwe simayi waafaanagana webale kumpa bulamu webale kumpa mutwe guno webale kumpa mikwano webale kumpa buwangaazi bwenkyasaba ompe ndabe ku ggwanga eryo nga likyuka okwogera kwange kuno n'eddoboozi lyange liwadde omuzinzi n'obuvumu eri abaana abobuwala n'abaana b'obulenzi abavuddeyo okwogera ensonga z'eggwanga bakomredi mwebale tekikyanteeka nnyo ku pressure kujja kukola video zino kuba kati buli muntu alina experience buli muntu asobola okwogera ku nsonga z'eggwanga totiisibwatiisizwa ekitali wululi Mukama njala okukobaza ekyo nyongera mu maaso wano wetulaga bw'obanga olina obuvumu n'obusobozi mwana muwala mwana mulenzi vayo kwatesi oyogere ku nsonga z'eggwanga nze najja okuteekawo amaanyi gano okusikiriza abaana abobuwana abo bano bulenzi okukola information mwebale nnyo mwebalire ddala okukola omulimu ogwo sikyali nnyo ku pressure okujja okukola information no kyenatandika ndaba ensigo zaakyo kyenatandika ndaba ensigo zaakyo nti mpita ku video nempulya nga abaana balizoninga mpita ku video nempulya nga abaana balina information eŋŋamba waawo nze okwange ngumaze nkyakubiriza omulanga bande muveeyo mwogere ku nsonga z'eggwanga basigaddeyo totya okuzaalibwa kumu n'okufa kumu muveeyo mwogere ku nsonga z'eggwanga lw'ensonga teri agenda ziboogerera n'ekyo njagadde obebaza okubalaga nti ensonga mweziri era muzoogerako mwalabye akatambika Saabatemu eyali yeekwese nga loza titumulaba Jeno Eric Kayanja abaana bansunsulidde Jeno Eric Kayanja ne bamukola bwe bati nze kisinga okusanyusa ennaku zino nabankubira amasimu bagamba ogwange nagukola nazuukusa abaana baazuukuka bano abantu beerabira nti bannayuganda be baatulugunya be battira abaabwe be baatwalako amataka baalina abaana baalina emikwano egyasirika nga gina information kati information yeflowinga nga bali tebagisuubira nti erina okuflowinga bakomredi mwe bali mubalire ddala kati nze sinza kumala budde tingenda buzza ku Jeno Kayanja nti mwogereko abaana babadde bamusunsudde dda from A up to Z mwe bali mubalire ddala wabula kyenjagala obbagamba kiriwo ekiti nyongera kubajjukiza nti Museveni akuwaako obuyinza n'akusharingira ku katono n'olowooza nti ozimba nnyo n'amala n'akugjamu fuse bangi bagenda okugjamu fuse gye buvudde kato gye bagenda okujja katono awo nga babawulizaako ku buyinza olw'ensonga tebamanyi nzira njalamuga ekigambo kimu Jeno Kayanja ekintu kino ekiriwo olwaleero mmwe mwakireeta ebigenda mu maaso mu Uganda mmwe mwabireeta omuli okuwamba abantu okutta abantu okubba obululu okusengula abantu ku mataka n'okuli kimu mwakireeta wabula obudde butuuse okutandikira ddala nga woowulidde asoose n'obubaka bw'okubanga akuba omulanga n'abagamba nti mwenna bannakibiina kya NUP era mwenna abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo mu ggwanga Uganda naye nga mwegala kwesimba ku kkaadi ya NUP nti okuddamu okwekebejja empapula kujja kutandika ku lunaku lwa Mande naye okugaba kkaadi nkiddamu okugaba kkaadi
kujja kubeerawo mu mwezi gw'omwenda. Era n'abagamba nti mwenna bano simanyi baali bansindise, simanyi baali bantumye, simanyi ndi gundi ndi timu gundi, nti waliwo abamu abajja nga babateze nga babasindise just kuba kale babateze ng'akanyeebwa, naye nga si ba kibiina kya NUP, naye nga bazze kubega. Abagambye nti nono mukiguddeko era ndi mugende munoonye ebibanja ewalala, wano ku NUP teri muzannyo era mbu babategedde era babagwamu dda. So abagambye nti temutawaana era oba mwagala ebyamangu mbu mugende, ebibiina bingi essaawa ya kakati, naye kya NUP nti biralamu.